Happy birthday Oh, to man. you, Mukwange. Happy birthday to you, Mukwange. Ani. Happy birthday to you, Mukwange. Oh, oh. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, Mukwange. Ebirungi byonkoledde ninakwebaza. Oh, ebirungi byonkoledde ninakwebaza. Amuzagwe. 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 Nange sanjongali. Ogwa mu kikambizi gwe. Ingira munda. Sole muzigwe. Ingira banda. Banda amazalibwa. Amazalibwa. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Okimanyi nti omwaka guno obadde tosanyukangako bwotyo. Amuza tomanja. Moko, Amza tomanja. We don't demanding me. Not demanding me. You're happy. We happiness. Miaka 56. Hamza miaka 56 agikonodde wali. Bannange ebigambo muganda obyataddeyo nga bibadde birungi. Bannange. Wibale. Wamponya. Nali mbonaabona. Mulaavu. Omanyi omukazi olinza omuwa emmotoka n'omuwa kalina naye oba tulina maanyi ga kisajja. Abanga ali mu muganda wo ayagadde amuza. Amuze kimwa. Nze kasita yagamba nti amuwe emirembe n'amugamba genda mu. Ate no buli agenda okujja ku birthday ya Amuza agenda fune ebbasa ngerimu emiliyoni emwe. Ngani azimuwa. Nkugambye twataddewo waliwo ekibiina kye tulimu. Kyasazeewo kiwe Amuza abaana be wakisekka bonna baddokita baani. Twakunganyiza miliyoni ziri lukaga munya. Buli ajja ku birthday ya Amuza ekitono ennyo zigenda kuba wansi wa miliyoni. Abantu tebayitirira. Ate abatali bayite. Balukyobo tebagenda kujja bana kubamponga byoya. Tebagenda kulinnya. Awozese emyaka emeka? 46. Naho kimanyi nti gino emyaka gyonna gy'Amuza. Yakava egundi. Emeka humura yakava kuwumula yakava wakirumira yakafuna leema kugambye mukama yamuviirayo. Ate omwaka guno bwe beegase ne Kenzo. Mukama bayiye yaviira y'Amuza mu mbeera yonna. Waliwo ekigambo waliwo Bayibuli wegamba nti Katonda asitula abanaku ku luwungo n'abatuuza wakati n'abatuuza n'abalangira ab'abantu be yabasitula mu Leema afunye omuntu amuwa emirembe. Leema yawadde Amuza emirembe. Kenzo biki bye yalinga amukola ennyo ebimuluma ennyo. Kenzo alina maanyi ga kisajja. Budde maanyi ga kisajja. Maanyi ga kisajja. Obudde kirizinoninga. Obudde ze reasonable. Reasonable. Obudde ze reasonable. Reasonable. Ekyo reasonable. Ekyo kyennyini. Kirozininga. So kinnyonnyola. Bati amaanyi g'ekisajja tegamunnyoloko. Naye ekintu kino Leema kyakola nkyagadde ndowooza abakazi bonna ndowooza bandigidde ku Leema. Leema ali mu koppa gundi Babi yeroromodo we bonna abakyala bali mu Uganda abagala baba be bakoppa Babi. Babi akoze kyamaanyi okugatta amaka kate gwerinde ekkadde lyennina. Nina yekkadde lyange. Oleeta. Ninesava. Ninesava. Omuwadde ebirabo mukoowo. Ka perfume kakano owunye bulungi omusajja twamusanga awunyanga embuzi ennume. Nga awunye kaka ekalalume kati kakano kano kaduwo kavudde Korea kano kavudde mu America Massachusetts kano kava Massachusetts eno sawa yine ina kamera 17 ziramo wajimpe yakamagaloka nnyo banaye kakati kati ramo njogere kwa mva wali kwa kashiya ku shoppinga bintu ene sawa enteekateeka ziri zityeza birthday nkusanze oyimba wamukoledde n'akayimba twamugulidde embuzi ne ya 1 million goat ewandege ya 1 million goat embuzi nya buli meze eriko embuzi. Muganda we yagambye atya Leema awadde Amuza ekiro bakwase togera biteekawo kati kansubire soka tuteekawo sobola biteekayo naawe kati ate wakimbiteekayo saawe Amuza kirabo ki iPhone maaso mukaaga latest ebyo bintu babigulanga yandikozeeyo eki miliyoni 24 ng'afaaki mukwano naye omusajja kaali mulekawo kuba ndaba atijjukanye nnyo. Leema ayinza olekawo Leema tebamukyawa Leema yakyawa yalungirwa ngenzako ku peji ya Leema ng'apositinze naye abakazi ng'ate banyiivu nnyo. Ate no waliwo Dickens alina tiimu ezidiritinga ebintu bya Leema. Leema yatandise odiritinga lunaku lwakukaaga yatandise okupostinga lunaku lwa mukaaga. Leema Dickens alina kigroup byateekayo bajjayo
bannange naye ndabye abantu bavumye Rema alekerawo okutijja abo baana ba Kenzo byana bya big talent kati bafuna mushi buno bubizi bwa big talent bufikiravu fekeravu sifiki fekeravu busemyekozo bwe budilitinga ebintu bya Rema kwa account ye bwe budilitinga posti ze omanyi Kenzo ina ba aka Kenzo buzibu nnyo Kenzo yasinga ba aka Kenzo ya hakinga gundi aka yakazwe Bashiri nateka konti bobwane atunde njaka Kenzo mumanyi Kenzo ina abaana ba aka bategera internet namulaba olaba gundi we yagenda eri okukola humula naye ne bamwambaza ekintu ekya Photoshop naye nga tali nyanga yukola humula Kenzo alizo tukola Kenzo kubimukolo biro bya ina izo kola nina gundi jenna Kenzo kubikolo bya ina nga ina ne tatu izo kola humula ati tatu ina buzibu toyinza kuyingira ngo ina tatu mu kuhumula ngozi ba amaso twali kuhumula fene ngamba bannange twalina gena namuza atayinza okuleka andi kamera zitambulira kanengina omuntu seko chali nembika akashi tosanze on parking and nakabaki mva wali kwa kati omuntu seko kono jomuyimba akayinza bagula birabo sajja kyatokiwe ola abaana babaita abafiba ko bazadde baabwe mu ntalo babambi babatalina muntu amubeererawo kati mwe abaluganda lw'omukazi mulina okukola ki okubeerawo kululwe kakati bw'otombeererawo bambi naye anakuwala ne bano abavuma Rema ku mitimbagano basemyekoza ne bafaaki Rema alumya Kenzo ne walukaga yafukamidde twamuganye ku birthday tugamba zino sikundi siza akadonka walukaga naye kweyisayisa kati aba akimayi ebigatta ebisamasange byabapasita byedda biringa byabasudani tozunga manyi bagenda bakwata amalo g'emasaka gabalinga ga bujingo ale lwaki uli yava emasaka w'amalo nakano kaleka kano akaana kano kakaba kamwanga k'emasaka kera kanti masaka baluleese mukolo ki ekyama olabeera kakwataganye ne bujingo waako masaka malo boys ne bujingo yafuukire ddala comedian ate banaye kisimbi omanyi ate kati senga muza teyabadde musiraamu naye ku birthday twandimulabye waabwe ajali kati akyagenda mugani bujingo tolinnya ero naffe tulinde ku zizo golaba muzajja ku zizo lwakuba kale ekibagatta nti bonna bali mu tiimu MK kyokka kye kibagatta bujingo nayamuza naye ng'amaalo bujinga ate bujinga ewantu wali emmere mama nyabo olaba agenda ku nnyimbe zitali zize olaba akabira mu bikiro olamufiiridde munga mama nyabo abantu b'e Masaka baagala emmere kakati naye kati bane ekyasitudde gundi bujingo kati nno gwokyali ku ekyo baasituse ne bagenda Kabaka Mwanga gyali asomera kasomero Mutebi namulabye azunze buto nengaba naye Mutebi nanyini field oweddemu nedda butabana byakola okimanyi tewali mawuli tewakya no content kati kyalina content creator omukulu oyo Mutebi mulaba buli wamu n'ebitajja kugenze nabalaba bakyaza abayimbi kati gye yali Kabaka Mwanga kiki nze nalaba soti nga bakyaza abayimbi mu covid nengamba abayimbi abasachula nengamba enyimba zabe temuzikwa ku soroti kati ate mukyaza baki nga bali wa moti bali wa bebe huru bagenze wani twagezera bali pide Kabaka Mwanga kakati obuuza nobuuza soti ninge yavuse entertainment show naye tebakyalina waka muteekeke enjiri abantu tebakyajiwulira ali Kabaka Mwanga bakalese bakatawanya kati Kabaka Mwanga alina mpaka kikyeri eggwanga kwega bali awo banna tebategeera bali stranded amuzza yatuusedde wa bujingo mugani Amos gundi gujinga daga okujja ku mukolo yawulira ko 1 million goti embuzi yagala nnyo omusajja yagala omukyere bujinga Makula agumufumbira mabaza no omululaba wa mulaba nnyo kuba kapiraawo Makula kinna musima kusimanyi oba abasajja bayasooka ba ex be bonna basiraamu naye omwana yayagalako no jeno ne yalina wakakona akamu jeno ani oyo yalina omukono gujeno speya one yafa bano omusajja yokola busolosolo yayagalako Makula iso ex wa Makula yasooka okugulira Makula emmoto Pajero bitama nga zakajja sibimanyi gwe buli munene bamugulira Pajero bitama naye atugakyekola bane tubayisa abagagga bannaffe Brian White yatugaya agenda kujja akomawo naye nga bamububira nnyo tumububira andi kati neisima agenda kuba oluseke andi isima yogera bingi ejjukira gundi takyakuba luseke nnyo kati kasuku buli eyali ku podium nadduka omusajja aweddemu kati isima ano kakyansike babba omusajja ne bidduka byabba omusajja ne bidduka bamuleka agenda kwetuga naye ye yali yazikolawa
ate era kati bamwongedde endala bamwongedde naye nakidiu kyeyakubyawo tena yamuwadde sente yakubye golodi yakubye abakongo okwe golodi yabumbi oba 7 bombi 7 kati enteekateeka ziti ez'omukolo kati kugenda beeraanti omukazi otubule okugenda beera wa omukazi bameka kenzo tebamuyise kenzo twamuyise bamuwadde miliyoni 17 okuyimba ajja ayimbe muyimbi bw'omala genda tokwata ku mbuzi tojja na buyayi tojja na bupale bwobwo bucupa mwambaze guuni toyambala bikofiira byo bino omukolo gwa kitibwa gwa baddokita tusuubirako baddokita Luther Akyenge twine wabasoma bano bakenzo simaya banakulira ku street tokabirane togenda kuwa speech name bibiri nga bakaaba ate kenzo opanze omukazi wa muzo omukadde nti ajjayo n'omukolo era tosanze tulaba era akoze atya yapanze mukazi wa muzo omukadde mbajja alinnye mukolo naye ate emboga ejjavuga ejjabbanga mataani omukazi oyo za twamukoze ti leema yakutte ssente ze n'agulira omukazi olugoye yagenza ku n'agula ku ebyo ebitete eby'emitwalo 6 bya 6 wabyesa biri bye mwana satini ati yamugulira ebitete ebina namugalondamu ate omukazi akyasobola ki kalinga ex wabindeeba naye omwana ayagadde munne n'amagezi negagwanga yakwagadde akuteekamu buli mutitimba amazima gatona naye gwe ngamukuba nnyo abantu talumya bukulumya abantu ala nze mwannyinaze leema namanyi okuva ku bimba kapusi leema nga mwagadde gwenza lwaki gundi atandika okugenda mu jimu buli kaseera amuza emuyambi beera fitness anti emuyambi takyafuluta olwo olubuto mpoze kufuluta leema yakufunira amuza ng'afuluta olwo nasulayo neŋŋamba nedda nsuzi kanzire mu dining ekule namanyabo omanyi kano kayingini akakuba amazzi amazzi muwashingbe neŋŋamba omuko yali akumbizi naye munaye yatereera naye kyemwagalako musajja mukakkamu kyoza n'ebintu kikakkamu nnyo n'owulira kati nno ffe tubeere waka n'osanga ng'agamba omukozi leka agenda okola ebira nadda ku bintu nawe waliwo leema bwe yasanga ekikopo nga amanyi obusera bwebunywa n'olwawo okunyikamu amazzi kati amuza bambi yayeza ekikopo nga kikutta obusera n'abuleka n'ajja n'amuyita nkikuba emmutwe baba naye oliva naye nga bambi mujje kati oba ekyo mubijogedde byaki ebyaba byokasoyaka ati wegenda nange leema ntabukira fadirekerawo ebigamba bendirekerawo oyogera nnyo buli kimu nokyogera ekyewaka tetukyakola kintu wano waka olabisa abantu nti tagera muyimbireyo kayimba ka birthday kuba kati omuyimbi yakamuyimbidde dda kati yabakayita kyukamba wange maaso wemoole mimi abayaayi jimba kyukamba wange amaaso wemoole kiwankuba omutima kyukamba neyensimba munda abasawo abalala abakuba mpiso wankuba yalaavu we kayimba kalema akapya kusokodemu kayimba kalema akapya kayimbidde akayimba ka birthday nema kayimbidde amuze bakayita kyukamba wange amaaso wemoole kyukamba wange amaaso wemoole wankuba kyukamba munda neyesimba mu mutima abasawo abalala abakuba mpiso wankuba yalaavu tiwamponya abasajja bawoza tubeera mukolo olukoma wewaka ng'afuluta bano bamnina ebiwalaata basemyekozo bafeeke bealaavu wabula amuza olina eŋŋonze amuza ŋŋonze yeyo gudi babita wabula amuza ŋŋonze mama amuza ŋŋonze buli wonkwatako nempulira endebe y'ebiyenje munda mu mutima munda endebe y'ebiyenje bimuyamba kimu bimutakula omanyi laavu yetakulanga biyenje omwana yakompozinza akayimba omwaka guno tewali bebe kululisi kyomanyi otera okuzunza amatama naye nooganoteeka leema bangambye munaamuza yayimbyeyo akamwebase naye lwakuba yazze mukaaka kagenda kati yazze mukaakadongo kanti kagenda kati yazze mukaakano akabudumulasi abudumulasi yayimbidde yamuwadde kali akagungu tuyimbiremu baga nti emirimu egyalema abakozi yenza usibaya asobola okukola ekiki emirimu egyalema abakozi sha tonyoma lwa bode yenza usimanya asobola okukola emirimu nzikiriza gimenya nerema naddamu naye nga kali kabudumulasi bambi yezi yazembuzi tayagadde kukugira si muyimbi nnyo alina ddoboozi naye bambi rema ekintu ekyo kyakula nkyagala okwagala omuntu ate amusuubiza omuzaalira omwaka guno abalongo
abalongo teyeyamanya teyeyamaya manyo abeeko wa kati ninde nyumba ye Katende gwe waliwo nyumba ye Katende labono oli kuki obadde ki obeera wa mbadde sijimanyi obeera nga byafulumira ku mawulire bakakalamba bifo babikutte anza kasaba buukira abo sibuuka nnyo nzomanyi kati wabayite ne gwe wakola ntondo ate nga buyajja buli mana mawulire yaliwo nga tusse mulamu komisigi bamwa miliyoni 3 Rema nno nina obuzibu naye ki nterema si muntu ate munanga muyite kwa interview mukubira kwa interview asooke kunneetondera ate yakola ki go tobimanye ebyafenere tojoge twali ewa Kenzo wali sinikira muli ebinya goli timu Kenzo goli timu kubanza kakati ungamba mburema etwayo twova obu binyisigo wantasa nayo li timu Kenzo nena linja kulwana ante bakuba bakazi nali ngenda kuba nani lemo mukubawa lemo mukubanga no traffic bwa mukwata atamute naye gamba akendezo obukambwe bwati rema mugamba akendezo nasika kadimpo mwana mukalina tetunya mingi tetuli kubidaga bana gali yagamba ki ali yapi yali mulungi nabyo nayo mulungi ali mulungi talina buzibu ate ono owa Kenzo namulondo bale namulondo anti Kenzo ayagala namulondo totolabe bamuganya okuddamu okujja ewaka tebekwanidde eri wakirumira ku pate kinayisa kityare mbayaga kulumya Lema yagambye namulondo nga bajja mugoba ewaka namugambye tagala naye gyolaga omanyi yonna mwandu adduka mulogi nga gwembeerero oyingira naye namulondo ali myaka eme namulondo asinga Lema ekyo kyonkimanyi namulondo ali mulirija nantumi kinyirira kinamulondo yigenda ali ku labonetuukira bakyunda sibiweke ate kati nsinga namulondo kuko ebiweke balina ebiweke bibamira ebyo abibanyiriza jjukira ono MP wa Rogers Mukasa yalina bifako we yakolera fako yalina fako yalina nyina fako nenga yabbanya abantu abakazi babbika gwesendoza mukalu yazijjawo kazi basiru bwe batya kale ate waliwo abachina abatunda empeke ezo zitiribiisa baga nti bazita kitiribiisa gundi weetabe kima weegoge kati kinamuno kimira empeke bulinaku kimira empeke nnya kwe kati maliriza n'enteekateeka nga bwe ziri abayimbi tulinayo Eddie Kenzo mafia twaganye tajjala ebigato bye twaganye tosala twaganye weesoma nnyo nti oyagala Lema ate nga si kituufu oyagala Lema si kituufu wasaba Lema kolabo n'agaana kati biba bikwataganirawo nanti nange namugamba biki mutuyimba akala kwagala kuyita bantu mbu bayina ettima wawulya akayiba kabafya sakoluzungu nga yina abologa muyobe yali musomesa ki akali asomesa bakabaka yasomesa wana yasomesako sebo mafia yasomesako yakubako ebifaananyi yatemako embizi yatundako ogusukali ndizi ku bukaali gemaalago tubulire enteekateeka abayimbi tulinayo Eddie Kenzo agenda kuyimba ye yasasuddwa ali Kiriadi bebekulu tetwamuyise kuba talina twamuyise abeerewo ng'omuntu naye tagenda kuyimba kuba talina luyimba lwa mukolo lwonna King Saha agenda kubeerayo ku mukolo ogwo ndowooza ebyokunywa bwe mwabitegese Sindi yabadde agenda yimba ebyokunywa bya Saako bayetali yanywa juice ennaku zino enjaga ye bagitegese nyoko gwagimuwa aginywa ebyokunywa bwe enjaga bagitegese sigenda kuddamu kulabika ku TV yo sigenda kuddamu kulabika ku TV yo ng'ogamba King Saha okunywa enjaga wali wamukutteko wagimuzingirako Kabakawa dancehall atumudde n'ekitabangawo sinza amafana dancehall Carnival ya dancehall eyakasooka mu Africa ng'etandikidde Uganda ng'ekulembeddwamu sinza amafana 28 January 2023 ku Clays Playground e Kajansi ate nga 29 January nabweru mu kisaawe mutwalo gumu VIP mitwalo 3 emeza mitwalo 5 VIP emeza VVIP miliyoni namba ensolo zonna zigenda kubeera ku stage jangu olabe ensolo yo abasomi nga timunadayo kusomete musubasinza abafana dancehall Carnival ebyokulya n'ebyokunywa tomoni waliwo nakulaga ebyobuwangwa nga biteeddwa mu sente olala alunda ensolo omuggo ayina n'ekyota ewaka kati mugobeewo bwajjangewo mu okuwasa mulege mugobe ate awasa ate gwosobola omuwa mubundi muganda we nsobola omuwa Lema naye basobola kapo ki kabirina kinga ate Lema nagwa ku King Saha amanyiraavu mwalegera obunnyo obwasiriire tobugira tobusenya anti osinika ebinnyo byabafe birigetta maliriza Kenzo
oli muyimbi Shiba longosa mu nyambala abaana bajja Shiba wagamba yakola ekyuna bakitani kunama twegire Shiba kunama production kakati Spice Dana yena yagenda kuyimba naye akyali mukolwa ebuka na misango gy'abaana ba people power bakutte mu drone ye naye tumusubidde okwayo ba Beatrice bagenda kubaayo waliwo nayimba wanawa bana abaana baffe ba Bet Boys Gravity twamuganye naye wakyawe mula nnyo Dasikatero agenda kubaayo abayimbi abasinga bonna tukuba abayimbi bonna awamu bonna twabasasula babadde million 10 mwaga bonna ntono ati kabirthday bana agikabogoza ne bayize ku mukolo kwali tumuyise ajje agikabogoza jangu mukolo wa muza nagaye wafo wa masimu ayinza okuwayo amuze simu bana mwanyinaze oyo mukyala ali wa masimu ali ku William Street NW Phone City level ya kubiri edduka namba 2 munnyagwe botuka ku SP Plaza ku William oba oyina sente oba toyina sente ng'olina amaduuko yakusuula masimu S8 10 plus not 10 not 20 not 30 gonna zi iPhone ezakabye zimala kula yisibe yakusuubula ate bakuwa ne garanti ne bweyononeko ddala ne bakuwamu endala so bakubireko 0750 90 99 86 nesenga w'abaami empereerwe naye gyali oyo naye gyali bambi mugende eyo bane Saturday mbadde neyabereziza bafana tuli kajjansi ku festival kanivo mutwalo gumu okuyingira 2 5 10 munnange okulya n'okunywa kwa bwereere ate ne mubende tulinayo ekivu ekyagundi abembende tofimbanga tuva mubende Bruce bangamba kasajja omusajja oyo ayina omutima omulungi talina buzibu Bruce omutabizi oyo Bruce yali agoba ngundi Bruce bamusibako sebo nga wekyembwe mubende toyatona manya na bwino wa Bruce kale bye